Alright, thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, a straight out aromatic entertainment. Mwebali nyo mwebali dala channel kuli bajita Maurice Jordan K Media atumuwerezawo bamuyita Maurice Jordan Kawesa, straight out aromatic entertainment. Mwebali nyo mwebali dala njagala okusooka okwebazaako mwena abasubscribing, abaliking, abacommending. Tuli mitwale 2.5 point plus. Oh my god, thank you. Mwebali nyo mwebali dala okubira ngate mwe mukikola. Nina mawulire agesanyu onakola lero. I'm so happy. You know, most of the time when I do something and it comes out positive, I feel so good. Yeah, I feel very good. Nenga mwebali nyo mwebali dala okubira ngate mukikola nze nsima mmwe. Nenga sinagenda muki ekinde sonakola lero. Njagala kusooka kubebaza mwebali kulaba kijja kuggwa tuli ku episode ya 40. Episode ya 40 je tuliko. Atamba ali mukugoba bulondo mu kisenge. Nti bulondo ekisooka tawuluguma. Sajja ina okuwuluguma. Nitumanya nti omusajja mu nyumba mulimu omusajja. Ne Mary Bata yagamba nti luli oluyimba lwolwa omusajja awuluguma ebweru ebinyonyi biba bimanyi tayiga akayimba afe. So bobera mu nyumba omusajja olina okubeera nga owuluguma. Bw'otawuluguma oba musajja ndahafu. Olina okuba nga owuluguma. Yeah, so Atamba agamba bulondo nti bulondo munange ekisooka towuluguma ng'omusajja bw'awuluguma. Ekyokubiri wakabasanya muwala wange. Kigambibwa nti ye Atamba yagamba nti omukulu bulondo yakabasanya muwala wa Atamba. Kituufu ya mukabasanya? Wanje? Comment section ye jokusalawo mujja kuba mu mbuliro oba kituufu oba yamukabasanya oba teyamukabasanya. That is kijja kuggwa for you. Kijja kuggwa the second edition. Tuli ku episode ya 40. Yes, yetuliko unakolera te. Njagalira okusooka okubebaza mwebali kulaba decision. Decision tuli ku episode ya 12. Episode ya 12. Eyo nonga yo nayo mwebali nyo mwebali dala okubera nga mutuwagidde mwebali dala. Decision eri ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment kweri era kwetambulira ate ekijja kuggwa ali eno ku Trust Films mwebali nyo mwebali dala ate eri ku Station Movies waliyo ka movie cafe bane mukagadde ndo banaye mwebali no you guys. Thank you. Nze nabagamba buli nje mu kamera nina okubebaza kubanga you guys you've supported us so well. Mwebali nyo mwebali dala kubera nga supporting mutuwa no munafe mutuzaamu amanyi tugamba ye fetu mama kukuno omulembe fetuliko kuguno fetuliko. Mwebali nyo mwebali dala okubera nga ate nako muka supporting kankwekutte sikuta nkwekutte sikuta. Gwatana kalaba genda ku channel yaffe emanyiddwa nga Station Movies nawe obere nga ate okanyumira olabe mune mukulu kato mukulu wa swa omulongo wa swa yafuna mukyala wa mumalira buli kimu. Mukyala wa mwewulira nga mukyala we ye waswa mam namugamba nedda nze sijja kukukkiriza kubeera nga owasa muwala oyo kubanga omuwala oyo sigwe nkwagaliza ngenda kukufunira omukazi kwogenda okuwasa. Owasa oyo kumbe amuleetera nkuchwa, amuleetera omuswaswangule, amuleetera omuleereeto, amuleetera ekijjankunene, amuleetera ekifuluutu. Nga muleta omuwala gwe tutasuubira nno gwagenda okuleeta. Naye nga ate mama mukuleeta omuwala omutwagala tujjukire nti nno amuleeta si mu mutima mulungi. Kubanga waswa
agenda kuwasa oba yajja namwanja tamugamba nti maama ngenda kuwasa mama neyefuula celebrate nze neyefuula asanyuse naye twalaba waswa we yavaawo mama yasigala mu nnyiike ng'agamba mbona omwana omuto awasa atya nga mukulu we Sande tannaba kuwasa. Abazadde nno mweddeko, ekyo si kirungi, ekyo si kirungi kuba nze bwembeera nsazeewo okuwasa siraba lwaki ate gw'ogamba nti ate oli tannawasa lindako oli awase naawe olyoka owase. Kikyamu buli omu ayina sayidi ye, buli omu ayina ekyatambulirako. I think, are you clear? I think you're getting me right. Yeah. Munasonyiwa okubeera nga ndi mu kumaga anti waliwo wano ku TV. Naye nga mwebali nnyo mwebali ddala okubeera nga ate kwemuli. Amawulire ag'essanyu ge nnina. Najja wano ku channel eno waliwo omukyala yampeereza ka video n'angamba Morris, nze bukyanzaalibwa sirabanga ku maama wange. Maama wange yatuleka tuli bato, ate ne taata wange naye simanyi gyali. Anyway, katusoke tugende mu kavidiyo ako katono nnyo, bwe kaggwako nkomewo nkuwulire ekiddako. Tovaako. Nange gyendi sirina buzibu. Ya manya gange bampita Nabadda Aneti neddira Mpologoma nga nina obwetaavu bw'okunoonya maama wange. Maama wange baali bamuyita Nabisitu Justina. Nga nakoma omulaba nali nkyali muto, naye saa zino kaŋŋaye nti nina emyaka 20 n'egigwamu myaka nga 25 kuba nyinza okubeera sigimanyi bulungi kubanga era ebyo byonna maama wange yabimanyi. Naye nga maama wange omwaka gwe nakoma omulaba twali bato kuba yatuzaala abaana 3. Mukulu waffe baali bamuyita Sserwadda Paulo, muto omulala nga bamuyita Nakalema, kati yenze Nabadda. Kati ababiri abo abaana baafa. Abaana ababiri baatufaako, baafa. Mukulu wange n'oyo omulala eyali amuddako naye n'afa. Though bwe baafa awo nnyinza okukoma okubanga nalaba ku maama wange kuba nali muto, myaka ndowooza nnyinza okubanga nali nina emyaka egitasukka wansi wa myaka ndowooza 7 kuba wemba nzijukira gwe mulundi gwe nasemba okulaba ku maama wange n'agenda. Right now nina emyaka nga 26. Taata wange ye Kalema, lyerinnya lyenyinza okuba lyemmanyiiko. Maama wange nsuubira baali bamuyita Nabisitu Justina kuba lyerinnya lye nali mpulira boogerangako. So wennalabye omukyalo oyo ng'azannya firimu, ate nga si gwe gusoose omulaba, nali namulaba dda, naye ng'omutima simanyi lwaki gumunkubira nnyo, lwakuba nti n'amannya g'akozesa right now malala. Ndaba yeeyita Sophie Kawuya. Just ndowooza engeri gye nteebereza nti yeeje, naye nga I'm not sure, naye engeri gy'amufaananyeemu kirabika amufaananye bufaananyi. Naye ngezaako nkozese kano akakisa kuba bbanga ddene nga nnoonya maama wange nga simulaba. Naakajja nsiramuko endowooza. Sibadde musiraamu, saali musiraamu, naye naakajja nsiramuke kati. Naye nga nnoonya maama wange. Nsuubira okuba nga baali bamuyita Nabisitu Justina kuba erinnya eryo naliwuliranga nnyo
nga taata alyogerako jjajja wange baali bamuyita Nakabugo Alieti nga tubeera ku kyalo Gayaaza saidi ze Gayaaza eyo gye twali tubeera engeri gye nali omwana omuto gye twali tubeereyo Gayaaza. Ebya jjajja wange azaala maama byo sibimanyiiko nnyo, naye nsinga mmanya jjajja wange azaala taata lwa nsonga gwe nakula naye. Bambi Maurice Jordan Kaweesi, nkusaba onnyambe onsaasire maybe, naye nja kuba neeyanziza ati sinewemmanya ate sinewagala ogambye nti si yeeye. Kavidio nduza mukewuliriddeko omukyala ng'ayogera buli kimu akibagambye. So mukubeera ng'ayogedde buli kimu tukoze kyonna ekisoboka nga bwe muwulidde era mu vidiyo n'agamba nti no nze nsuubira nti mukyala Sophie Nakawooya mukyala Sophie Kawooya mukyala Sophie Kawooya oyo mumumanyi, vidiyo nagikola ne mbagamba mukyala Sophie Kawooya. Mukyala Sophie Kawooya oyo abalaba Zubairi nga tukyazanyira mu Zubairi family oba nga ekyali Zubairi family nga tetunaba kwekutulamu nti abazubairi babeere bokka n'Abaromantic Entertainment babeere bokka. Awo nno nawo waliwo ebibuuzo bingi, naye ebibuuzo bingi naye tebitiisa. Lwaki Zubairi yayawukana kwa Aromantic Entertainment? Lwaki mweyawula? Mwali wamu biki bikyedede? Bibuuzo Yesu webi naye tebikanga, kubanga first of all tetwayawukana mu bubi. Era ababizunza nti Aromantic Entertainment yayawukana n'Abazubairi family mu bubi. Nedda, tetwayawukana mu bubi. Ekyo nno twakyogerako ne nakyaza omukulu Mutebi Farouk, twakyogerako era ne tukibagamba n'ensulensi n'omutegedde ansana. Naye era nkyafuna ebibuuzo mu comment section, lwaki Aromantic Entertainment yayawukana ne Zubairi family. So omukyalo oyo Sophie Kawooya yali mu Zubairi family, twazanyanga naye mu Zubairi family. Yes, so mukubeera nga twazanya naye mu Zubairi family, oli bambi bwe yajja ku channel yange yanga Maurice Nyamba nonyeza Sophie Kawooya kuba ndaba nga afaanana maama wange. Ayinza okuba nga ye maama wange, ayinza okuba nga ye maama wange anzaalira ddala, naye nga simanyi. Nange ne ngamba why not? Isumu ya Sophie Kawooya nali sigirina cause it was a long time nga we're not in touch. Ate abantu bakyusa amasimu because it's like 4 to 5 years, yeah. So abantu bakyusa amasimu due to the fact that we wasn't like close friends. I couldn't be having her latest number, so I tried to contact some members in Zubairi family, and then I got her number. I talked to her. Nangamba nti no Maurice sinze maama we. Na Maurice sinze maama we. Ekisokera ddala nze sisobola kuzaala mwana oyo. Emyaka gye ndimu era muwala wange omukulu tatuuka oyo mwana. Era namulaba nangamba ne video nagirabye naye nagyongeddeyoko. Yes. So mukubeera nga kiri bwe kityo omukulu omukyala Sophie Kawooya bwe namaze okwogera naye nangamba nansuubiza n'okumpa no interview, yansuubiza okumpa interview. Nangamba nti no ngenda kubeera nga nzija tukole interview twogere ku mwana oyo bambi nera nangamba naye kanyongera okumusabira bambi azuule maama we. Konsekale fine era bwentyo nembera ngo obubaka mutuusaako omwana nemugaa nti nomunaye omusimemawo naye mukyala Sophie Kawooya akusabidde kuba amanyi obulumi bw'okubeera nga tolina muzadde ku nsi bw'oba kiba kinene nnyo. So omukyala nemuddira nemugamba nti mawulire gano genzija bwe gati ne bwe gati. Ate ekyamazima ekibi nti maama yaleka talaze mwana kika kye babuzibu obuliwo oli awo yali badde asookera ku kika kye. Naye amawulire ag'essanyu ge ninawo nabadde awo omwana nga ntereddeko message nga ngamba Maurice maama wange namulabye.
Ya Morris mama wange namulabi. Do you know what it means? Do you know what it really means? Okubeera ng'onoonyezza maama wo for a very long time. Nomala n'omufuna. Through Morris Jordan Skawesa. Allahu Akbar. Mama Maria. Nkwebaza. Mama Maria nkwebaza. Webale nnyo webale ddala kubanga wanteekako ekyogera eddoboozi ne libuna buli wamu abantu ne basobola okumanya. So video yatambula netuuka ku muganda wa maama w'omukyalo ono yali anoonya maama we, n'agimutuusako video ne bajja ne bakwatagana. Omwana ali Saudi Arabia tannaba kudda, naye bw'anaabakomyewo nja mukyaza ku channel wano mulabe. Then yampadde n'ennamba ya maama we, nayo n'angamba ngendeyo mubuuze what really happened. Omwana ono yajja atya okubeera nga akubulako? Kyajja kityo okubanga akubulako? Era bw'atyo enamba n'agimpa. Era anytime, any day from now, nja kukyalako, bangamba baliyo Mityana, nja kukyalayo Mityana, ngendeyo mubuuze maama kiki ekyabaawo omwana n'akubulako for all this time. Bane nja mubakyaza gwe tomanyi sanyu lye nawulidde ng'omuntu alabye maama. Omanyi kitegeeza gwe maama. Omanyi kati nze nkigereza ku taata kubanga taata twabeerangaawo taata ng'ovene Kampala n'akugamba Morris bw'oba oyita mu Lwera ondeeterayo emmamba. Yayagalanga nnyo emmamba. Ondeeterayo emmamba n'oyita mu Lwera n'ogula emmamba ennene n'ogimutwalira. N'oyita mu Lwera n'ogula emmamba. Era nga buli lwe ntuuka mu Lwera naye baba tankubidde essimu nzijukira emmamba eyo gye mutwalira n'ogimutwalira. Kati taata yafa last year. Taata yafa last year but one. Yafa mu Gw'omunaana 2023 mwe yafiira. Mu Gw'omunaana ennaku z'omwezi nga 12. Sijja kulyera bironaku olwo kubanga twali tumugye mu ddwaliro nga batugambye tumuzzeeyo ng'ennaku z'omwezi 18 ate n'afa nga 12. So sinza dwera bironaku olwo lumbeera mu mutwe. So muzeeyi n'afa. So kati bwe mba mpita mu Lwera nga nzikirira e Masaka ewaffe waka ne ntuuka ku mmamba ezo nzijukira taata. Kitegeeza ki? Omuzadde. Kati nono omwana amaze all this long nga talaba bazadde be, nga talaba maama we. Bane maama kikulu. Maama kikulu, omuzadde kikulu. Ogula buguzi kintu n'okimuwa oba sukaali oba gomesi oba ki oba mpale n'ogimuwa n'asanyuka n'olya ng'omutima gwo guli at peace. Nga gukakanya. You know what I'm talking about. You know what I am talking about. Mumanyi kyentegeeza, mumanyi kyenjogerako. So nja kufuna olunaku ngendeyo mubuuze wabula mukyala gwe bambi kyenkusaba enamba ya maama yambuzeeko kikyamazima. Bw'oba olaba vidiyo eno mbadde nsaba ko omanyi vidiyo eno olaba oli muwagizi nnyo wa Aromatic Entertainment, oli muwagizi nnyo wa Morris Jordan Media. Nja kukusaba enamba ya maama ddamu ogimpe yambuzeeko. Nyinza obutasobola kufuna, nyinza ofuna obudde obugendayo naye enamba yambuzeeko. So komawo mu inbox yange oginsindikire ngiteekeko. But I'm happy for you. I'm happy for you. Era nkusaba maama omusayi nga mulamu bulungi yengera kuba wangambye wayogeddeko naye naye ndi musanyufu nnyo bambi. Thank you so much. Mukama Katonda yeebale nnyo okubeera nga ate yasobodde okutusobozesa ne tutuuka ku kkula eryo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Naye nga nyongera okubajjukiza nti no show yaffe eno ewagiddwa bannaffe aba Aromatic Entertainment. Abo bo bazannyi babina Uganda nga bakugamba nti ebina Uganda babizannyira ku channel zaabwe ziri 3 okuli Aromatic Entertainment, okuli Trust Films, okuli LM Movies, ate era okuli Stasha Movies. Channel ziri 4 zeza Aromatic Entertainment. Ate era nyongera okukujjukiza nti no show yaffe eno ewagiddwa bannaffe aba Bagola Beauty Empire. Abo bo batunda bizigo oba byansusu. So nolwekyo bw'obeera ng'oli eyo ng'olina pimples wali oyina embalabe naye embalabe ezo ne ziba nga zikuleseemu bu dots maaso, zikuleseemu enkovu, genda Bagola Beauty Empire. Genda kuwa akantu kakuggyemu enkovu ezo zonna faces galinga eri smooth ng'eyange bw'ogiraba.
Jiraba so ejja kusigala nga eriwe ate naawe eyeyerusa nosigala bunnakozi nosigala ng'olina bunnakozi genda Bagola Beauty Empire agenda kuwa akazigo akakujjako bunnakozi takoma okwo gwe ng'oli eyo oli munene nnyo weight owulire kususseeko ng'oyagala koggamu ayina ka weight loss akakola obulungi ennyo ddala so n'olwekyo jangu akuwe ka weight loss ate ne bwe oli mutono nnyo ng'oyagala kugejjamuko jangu akuweka weight gain ayina ka weight loss ne ka weight gain jangu abukube asangibwa no Mengo okumpi n'akatale k'Emmengo oba mufune ku namba y'essimu 0788 01 20 33. Thank you so much. Era tuwagidde bana fa Mama Interior abali wali ku Arua Park bo batunda bed covers batunda furniture ono bwati batunda obutimba batunda buli kimu ko chomanyi nti nno kikozesebwa mu kisenge bathrobes net toilet racks byonna babirina Mama Interior bali wali ku Arua Park era number zaabwe zitawo ku screen. Thank you so much. Ate naawe nga wali agadde okubeera nga Morris akusurprisingira omwagalwawo Morris akunona ku kisaawe kuba Morris nkola airport pickup nze kennyini nkola airport pickup yes so n'ekyo jangu ku Morris ku namba y'essimu eri awo ejje nkutadde waawo for surprises and adverts newe ina akalango konna koyagala okuyisaawo jangu ntuukirire nze kennyini tubenga akalango konsobola okayisaawo wano abantu ba business gibako bemaaso abantu bagimanyi abantu beyongera kukugulako Morris shoes wetuli tutunda engatto ez'abaana abakuzeemu n'abaana abato ennyo ddala n'abantu abakulu era tufune tuli ku Naga Chambers enamba y'essimu 0763 855 400. Thank you so much. Morris Jordan's Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Nenga mweyongere atenga inakuzomeza Aromatic Entertainment. Inakuzomeza nga 24 munya 25 na 26 omwezi ogw'ekumi tuli wali ku theater La Bonita tugenda kuzanya Ebo Aroma Kibatu. Bali bakutezeeko ekibatu bategako gundi w'ekibatu mukyalo bamutegako ekibatu jangu nakuzomeza 26 24 25 26 tugenda kuzanya ne banaffe aba the Ebonies tukoze combination the Ebonies ne Aromatic Entertainment tukoze collaboration tukoze collabo tugenda kwanga tuzanya ekibatu so n'olwekyo jangu nawe biranga ofuna ticket yo mangu nnyo ne ticket ebiseera bisinga tuzitundira ku mulyango wali n'olwekyo jjajjifuna wali ku theater La Bonita woba ojja nakuzomeza 24 25 26 kubanga twatundanga ticket lulinga tuzitunda like days before the event naye nga ate baziye bamanyi ziteeka mu kasabuni nene bazikunya ne bazozaamu kamula agenda okujja ku mulyango wali ng'ekaze kitegeera so tukyabikola ebyo tujja kusaba ticket mujje muzifunire wali ku mulyango Ebo Aroma mu Kibatu nakuzomeza 24 25 nakuzomeza 26 mujje mulabe omuzannyo omuzannyo samazannyo. Yeah, thank you so much. I'm Morris Jordan Kawesa straight out of Aromatic Entertainment. Until we meet next time, I love you so much and bye-bye.